abaagala abalungi abeekumira ku Senga Faith 256 mbaaniriza ate nate mu vidiyo yaffe ey'olwaleero. Vidiyo yaffe ey'olwaleero njagala kwogera ku bubonero bw'olabira bw'osobola okumanyiramu nti omukyala wange oba mukazi wange ayoya mukira. Osobola kulabira ku ki omukazi ayoya omukira oba omukazi ayagala okumuzina. Anyway, waliwo abakyala bangi nga tasobola kujja n'agamba nti mukwano gyangu tugende twezine. Naye ng'ate by the way nze nkiwagira nnyo era nkibuulira nnyo abakyala n'abafumbo. Kale waliwo abasajja nabo abamu mbayite ntya ng'omukazi ate wabeera straight gy'ali najja n'amugamba nti njagala twezine ate ye akitwala bulala. Aga mukazi nga mukalu nnyo, omukazi ono nga musege. Bano omukwano teguliimu bintu bya nsonyi, olina okubeera musegeera. Ate era mba nina okukugamba kye njagala kubanga bwe mba sikigambye gwe oyagala nkigamba ani. Kale ng'ebintu bitadde ebbali, omulamwa gwa leero guli ku bubonero bw'osobola okulabiramu omukyala n'olaba nti ono nno ayagala mukira. Ekisookera ddala, singa oba ne mukyala wo naye ng'omulaba akutunuulira buli ssaawa, like akutunuulira bw'akujja waggulu bw'akuzza wansi, takuggyako maaso, okitegeera. Ako kabonero akasooka. Akabonero akookubiri, ennyambala y'esobola okukyuka. Oyinza okuba obadde n'omukyala naye nga ayambala nayiti ye zino, tulina binayiti byaffe oba kitishaati nga kye yeesuliramu, naye kwolwo n'akulaga nti ali mu kapale n'akaleega. Njagala empewo nnyingi, njagala kubeera bwe nti. Waliwo obunene bunnayiti obuli so sexy. Ayinza okugamba kayambala ako ne yeesala kannayiti ako konna konna nga ka appetizer. Okitegeera? Munda temulimu kamunda, ebbere liri awo tutu oba si tutu whatever, lyonna lirabika, kwegamba ng'omulaba nti akusikiriza. Abasajja muyige okusoma obubonero ate namwe muleme kutukooya nnyo. Mbabulidde nti waliwo abakyala nga ye tasobola kujja straight gy'oli n'agamba nti nkwetaaga oba ensonga z'omukisenge zikwetaaga. Okitegeera? Tajja kukoonako kirokozi okusa. Tagenda kutandika nti ajje akukwati like akuromansinge, akunywegere, akutuuleko. Okitegeera? Nga tajja bisobola ebyo. Nga mukazi wattu ayita mu bubonero n'asindika sigino n'akola atya nga naye gwe weefuula atabiraba, weefuula atabitegeera. Kale mulabuke ate era mubiyige. Oyinza okuba nga mu butuufu obadde tokimanyi nga bw'abikola tobitegeera, naye kati at least ndi wano bikuyisaamu obitegeero ga bulijjo kino ekibaawo kiri bwe kiti. Ekyokubiri, asobola okuba nga mukyamufu era nga yeesesaasesa ku buli kimu. Ako nno nako kabonero akalaga omukyala ayimye oba ali ku muyimu. Akookubiri kwe kubeera nga kwatirira ekisusse ku kya bulijjo. Takuggyako ngalo ze, buli bw'oyita n'ayita wano, buli bw'akulaba n'akwatirira, ekyo nakyo kiyina kye kitegeeza oba kabonero akasindika obubaka gy'oli. Akabonero akalala k'osobola okulabira omukyala kwe kubeera nga eddoboozi lye libeera likkakkamu nnyo oba likyuka lifuuka so soft. Omuzungu akiyita so soft and tender. Ayogera mu ddoboozi eritali lya bulijjo, tooni ekyuka. Taata Junior, Taata Junior. Anyway, siri so romantic. Eddoboozi lyange teriri bwe lityo. Simanyi lyange bwe libeera nga nyimye, but anyway tuli kwogera ku nsi. Bw'aba ayimye eddoboozi lye likyuka. Era olaba nti enjogera ekyuse, si y'ono wa bulijjo. Ekirala, asobola okuba ng'akuwaaniriza. Akuwaana, yeemoolamoola, bane yalinza okwemoola. Okitegeera? Ako nno kabonero akalaga nti omukyala oyo ayimye era akwetaaga bw'aba nga yeemoolamoola. Ekyokubiri, enzisa ye. Bw'oba omutudde kumpi wano osobola okukinoti singa oba osobola okukiraba nti engeri gy'assaamu ekyuka, assa kumukumu, like okitegeera? Bw'atyo enzisa ekyuka n'abeera ng'assiza kumukumu, alina engeri gy'omukka gy'agusikamu nga bw'agufulumya nga kubanga eri wansi. Zino sayinsi ze njogeddeko ze zino ezirabika. Naye omukyala bw'aba ayimye omusino gwereega, enfuli zizimba, kwegamba kye kimuleetera okubeera ng'assa bw'atyo. Omusaayi gwe guba gutambulira ku supiidi. So abeera awulira nga, okitegeera?
nga tasobola kusiza ku peesi gy'abaddeko olw'okuba eri wansi yonna wabeera wakoze eki wamutujja. So bambi ogenda n'omutaasa n'omuzina ekyo ne kiggwa. Bannange, omuntu okubeera n'omusajja awo ng'omulaga obubonero nti omwetaaga naye nga tasobola kusoma bbaluwa mu bbaasa. Muyige okusoma ebbaluwa mu bbaasa. Ekyokubiri, asobola okuba ng'atunuulira emimwa gyo nnyo. Kino kiri ku bakyala abaagala okubanywegera ennyo, nga emimwa gyo tagiggyaako maaso. Ekyo nakyo kibale ng'akabonero akasobola okubeera nti kakulaga nti mukyalawo oba omwagalwawo akwetaaga. Kati bwe tuba tuzze ku sayidi y'abano abatabikolangako, kwatugambe mukyali mu dating girlfriend, mubadde mu courtship, osobola manyira ku kinti kati ali ready ayagala muzina. Asobola ki kugamba naye tagenda kigamba direct nti nno nti njagala. Asobola okugamba nti kati ndi ready okubeera nga nagamba ndi ready okubeera nga ekintu tukitwala ku level eddako. Just ekyo kigambo kiba kitegeeza te level eddako yeeriwa, kitegeeza kwezina. Okitegeera? Bw'aba tagambye ekyo asobola okubeera nga ye kennyini akwetandikira n'akunywegera. Tagenda kulaga nti nno jangu onkole, naye akunywegera, tayagala kunywegera kukome. Okitegeera? Akukwatirira mu bitundu by'amanyi nti ebisobola okuyimya omusajja. Ate era nakyo kirina ku bakyala ab'ewaka. Omukyala we asobola okumanya nti bba wange kino kye kimutandinga ono oba kino kye kimusitula, n'akikola ng'ayagala osituke obeere ng'osobola okukola ki? Okumuzina. So n'ekirala kye nsobola okwogera kwe kubanga ayagala, omuzungu akiyita making out. Kaŋŋambe nti oli awo mu ntebe otudde, n'ajja n'akwezingamu, n'akukwatirira, tagenda kukusaba naye akulaga asindika sigino gy'oli. Okitegeere? Obubonero bungi bw'osobola okulabiramu mukyalawo ng'ayimye. Naawe ayagala okwongereza ku vidiyo yange munzikirize nkome wano, naye gwe aliyo ng'oyagala okwongerezaako, oli waddembe otuteera mu comment section ongambe nti Senga nze omukyala wange mulabira kano akabonero, kasita akola bw'ati bwe papa nze mmanya nti ayimye. Ate gwe omukyala osobola okutugamba nti nze Senga bwe mba nnyimye kino kye kituukawo, ekirabibwako si ekitalabibwako. Tongamba nti egundi amabeere geereega, ennipo egundi buno babuyita batya? Bunnipo bwe buki? Era ddala bwe bunnipo. Ennywanto ly'ebbeere nti esituka, ebyo omusajja alinza obutabiteekako maaso birealizinga, naye njagala bino ebisobola okulabibwako. Ngamba nti Senga nze bwe nnyima kino kye kituukawo. Abaami baffe tubanguyize nabo bayige balabe, kubanga kisobola oba kikutukako nga tekituuka ne ku mulala. Okitegeere? Enneeyisa y'omukyala ekyuka bw'aba ali ku muyemo, ekyukira ddala. Abeera so soft gy'oli. So munzikirize nkome wano eno, mbaagala nnyo temweraba subscribing abatana subscribing, ate mmwe abasubscribing edda mwebale kwekuumirako. Omukama abankuumire. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Temwerabira tulina app yaffe bagiyita Senga Faith 256 eri ku Play Store. Osobola okuyitayo n'ogidownloadinga, oba nja kuteeka linki yaayo wano mu comment section. Wemba tolabye linki, genda butereevu ku Play Store, gw'ayagala app ogiggyeyo. Byonna ebiri ku YouTube ojja kuba obisangayo ku app yaffe. Tuteekayo audios. Saagala ogende ng'osuubirayo video, waliyo audios nga bw'olaba ku YouTube n'eri bwe tukola. Mubeere bulungi. Yeah.